Mweno timu gy'oli nayo mbadde nsuubirako omukyala Stacia Mayanja. Aliwa. Tewalabye ekiwandiiko tugenda mu lukiiko. Twamuyise ajja atunnyonnyole byabadde akola ebitakwatagana na agenda yaffe oba ne programu yaffe ey'ekibiina. So twamuyise olwaleero era bwe tuva wano tugenda mu meeting nga National Executive Committee. Bw'atalabikako ng'ali bizo banga alina gy'agenza okuyimba up country. Era olukiiko lujja communicating, lujja kukola official communication. Tujja kukola ekiwandiiko nga olukiiko olw'ekibiina. Ekibiina tekibeera nga maka ga muntu nti mukeera ku makya ne mugoba bugobya omuki omuntu muyita mu mitendera. Tujja kuyita mu mitendera gyonna nga bwolaba bwe twagitandise okulaba nga tutuuka ku kusalawo ng'ekibiina. Nga President w'ekitiibwa wabategeezezza olunaku lwaleero essaawa 10 ekibiina kya National Peasant Party kyayise Hajati Stacia Mayanja ajja bitebye ebyokugenda ne yeeyisanga ekitagasa nga nte ayambadde ekifaananyi ky'okubeera omukulembeze wa National Peasant Party. Twagala kubategeeza nti ekibiina kino si kya bannambalujega, kirina ssemateeka akikola ki akifuga. Ebigenda okufubutuka mu lukiiko tugenda kubitegeeza bannamawulire olunaku lw'enkya essaawa 3 ku kitebe kya National Peasant Party. Ebigenda okufubutuka mu lukiiko mubirindirire era twagala okugumya eggwanga nti ffe ebikolwa by'omuntu oli Hajati Stacia bibye ng'omuntu si bya kiki si bya kibiina. Ffe tuli mu kunoonya bukulembeze bwa ggwanga yali eri yeesuukunda abantu bamuweeweeta abasajja bamusitudde ekyaviiriddeko ekibiina okuwulira nga kinakuwadde nnyo olw'omukulembeze waakyo okweyisanga ekitagasa. N'olwekyo tumukoowodde bunnambiro ajja ategeeze eggwanga lwaki yasazeewo okweyisa nga nuisance eri public. Bwe yali agenda okuyimba kubanga babakubira ng'obudde bukyali yabategeezaako nti alina waagenda okugenda okupafominga we mukompitinga nabo. Ffe tetulina kye tumanyi. Twamulabira awo ng'ali ku siteegi nga tulaba omusajja amubebye amusitudde amunyiganyiga. Ekyo kintu kittattana ekitiibwa ky'abakyala mu nsi yonna. Omukyala omuzadde omufumbo tayinza kubeera ng'atigibwatigibwa bw'atyo ku siteegi. Era nze nsekeredde nnyo Hajati Stacia kuba nalaba mwami Museveni nga yenyinyimba bw'ati agamba laba nnoono laba nnoono. Kale nno ffe ng'aba National Peasant Party mutulinde, mugenda kutegeera nti empologoma yagudde mu bumyu. Tugenda kunyiga Hajati Stacia Mayanja okutuuka lw'anaatubulira lwaki yasazeewo yeeyisenga ekitagasa. Bitongo where I'm going to go to explain people, to talk to people. So I don't want to talk about Stacia. The Secretary General has talked about Stacia. Because Stacia now, we invited him to the party at 4 p.m. Then after, we shall give a proper message about Stacia Mayanja, the position of the party.